N'ensonga z'abasomesa abakulembeze baabwe babakuutidde okugenda mu maaso n'akeediimo okutuuka nga gavumenti ekoze ku nsonga zaabwe. Oluvannyuma lw'ebyo tugezezzaako okutambula mu bifo ebiwerako tulabe embeera nga bw'eri mu masomero ag'enjawulo, naye kaseese yokka gye tusanze nga waliwo abasomesa abagezaako okusomesa abaana e Lugazi. Abaana abadde beekozeemu omulimu beesomese bokka na bokka so nga ate ab'embaali bakyatadde wansi ebikola. Nga abasomesa ba arts okwetoola eggwanga lyonna bakyalemedde ku kwediima tutuuseko mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okulaba butya emirimu bwe gitambulamu, wabula gye tutuuse kikuggwako olw'abasomesa bano okubeera nga bakyatadde wansi ebikola. Embaale abasomesa aba primary bagamba nti sibakuyimiriza keediimo kano okuggyako nga gavumenti emaze okutereeza mu by'emisaala. Bino babitegeezezza ab'obuyinza abadde bagenze okulambula amasomero ne bategeeza nga bali abeeteefuteefu okubagoba naye nga si baakudda ku mirimu. Let them come out and withdraw their letter at cabinet level. But if they sit there and send you, they are wasting their time. Ku ssomero lya Namakwekwe Primary School erisangibwa Embaale, eno tusanze teri bayizi wadde n'omu era nga teri basomesa ng'ebibiina bye bikwaniriza era nga kiraga bulungi nti bano bakyali mu keediimo. Embeera bw'eti teyawukanye n'amasomero aga gavumenti amalala Embaale. Ku Mbaale High School ebibiina ebimu tusanze nga abaana bali mu kwesomesa bokka na bokka. Abakulembeze mu bitundu eby'Embaale nga bakulembeddwamu amyuka RDC Prose Mwanjuzi abadde bali ku ddimu ery'okulaba abasomesa abatasomesezza mbu bababonereze. Bano babagambye lwatu si baakudda mu bibiina ne bwe banaakola batya. Continues threatening us, we shall continue sitting down. But should it come out and maybe explain the stand that it is having? Otherwise, in some years to come, 20 years, 30 years to come, you are going to look for a teacher and you will not see that person. Bongedde okakasa nti baba bagoba babagobe naye ensonga zaabwe baagala gavumenti ezikoleko. Because these people can just go there and say, okay, let's go there for the sake. Members, am I speaking? We can just go, take our bodies there. But the morale is not there. Those who are coming in class are pure on humanitarian ground because of candidate classes, given the fact that the candidates have missed so much, so they are sympathizing with the candidates. But otherwise, for the other classes, they are not coming. They are sitting at home. Ekaseese nayo tewali njawulo ng'ewalala era nga abasomesa bakyagenda mu maaso n'okwekalakaasa mu masomero aga primary okuggyako agagaliko nassale yokka. Abasomesa be basigadde basomesa wabula nga nabo balina okutya ensimbi zaabwe nabo zandika ekiwa. Our plan, if it continues, we are going to lay our tools down. This nursery section, they are going back home also. They are going to follow others because we have no support. Bano basabye gavumenti okutereeza mu misaala gy'abasomesa abaana batandika okusoma. We request the government at least to help us, at least to give us something because we are also doing work. If the situation continues like that, we are able to put our tools down and we go back home. Abakulembeze mu Kaseese nga bakulembeddwamu akulira ebyenjigiriza Kayiri Emi bakakasizza nti amasomero ga secondary ne primary abasomesa ba arts tebannaba kudda ku mirimu nga baagala kimu kubongeza nsimbi. The government aided secondary schools are also operating partially because the science teachers and the teachers who are paid by PTA are the ones that are in those secondary schools, the government-aided secondary schools. Akulira Unatwe Kaseese Joshua Bwambale naye ayogedde ku nsonga y'obutadda ku mirimu nga gavumenti ennaba kubasasula. I have said that teachers should remain at home. Remain at home. Remain at home. What do I mean? It is such a time that they will be called again through another press release where our industrial action will have been called off
Gubadde guli gutyo ate ye Lugazi omubaka wa Parliament wa Lugazi Municipality Stephen Serubuura n'asiiba ng'atalaga amasomero ga gavumenti okulaba engeri emirimu gye gitambulamu. Mugamu ku masomero galambuddeko okubaddeko St. Kizito Primary School eno abayizi basangiddwa nga batendekebwa kuyimba ku ssaawa 4 ez'okumakya era nga nabo abaliyo beba ekibiina eky'omukaaga ekyomusanvu n'ekyokutaano. Eno omukulu w'essomero lino aganye okwasanguza amannya ge ategeezezza nga abasomesa be bakyali ewaka era nga gavumenti yanditeesezza nabo okutereeza embeera. I request the President, the entire Parliament, really to make a supplementary budget and make sure the teachers are paid because our children don't have people to teach them. Ku Lugazi East Primary School eno abayizi basangiddwa nga beesomesa bokka na bokka era omukulu w'essomero lino omukyala Nandutu Grace asoose kubikkirira nsonga eno ng'alaga nga bw'eri embeera ennungi wabula gye biggweredde nga si birungi. Ate ye MPG embeera bweti bweri era oluvannyuma lwa kedimu k'abasomesa ba ARTS okuwanika amatanga mu ggwanga lyonna, minisitule y'abakozi ba gavumenti yavaayo n'ekiragiro ekikaka abasomesa bano okudda mu bibiina bunnambiro nga gavumenti bw'ekola ku nsonga zaabwe. Ssentebe w'eggombolola y'e Muduuma Musa Kakembo ng'aliwamu n'abakulembeze abalala basisinkanye abakulira amasomero ga gavumenti gonna mu ggombolola eno okulaba butya bwe bayinza okutumbula ebyenjigiriza. Ensinkano eno ebadde ku kitebe kya ggombola era enaakulira UNATU mu ggombola eno Peter Ndegeya ategeezezza nti abasomesa batandise okudda ku masomero nga bwe balinda ekiva mu bakama baabwe wabula nga kino kyawukana ku masomero agamu ate ge tukulaze mu bitundu ebirala. Abasomesa bagezezaako okudda ku masomero olwanga banagambye tetumanyi eba ku masomero gye bali kituufu bali mu bibiina basomesa naye nga abasomesa bo weebali abatonotono abamu tebanabakudda kuba baali bagenze abalala baali bagenzeeko waabwe waliwo abeera epalisa waliwo abeera Ejjinja babazadde basazeewo okugenda ku masomero ga gavumenti okujja abasomesa mu nnyumba z'abasomesa ze basulamu nga bagamba si baakugasulamu nga tebasomesa. Wabula embeera eno yonna atuukiridde amyuka ssentebe w'ekibiina ekitwala abasomesa mu ggwanga ki UNATU era ng'ono ayongedde okukaatiriza nga abasomesa bwe batagenda kudda mu bibiina okutuusa nga bakoze ku nsonga zaabwe. We urge everyone to remain home, be firm, resist any form of intimidation and harassment that are being deliberately done. Tulugabuni Philip okwogera bino South Media ebadde musinkanyeko mu ofiisi ye ku nsonga ezigenda mu maaso ez'abasomesa ba ARTS. We are aware of the empty promises that has ever been made by the government. You remember this document we are talking about, the collective bargaining agreement was signed in 2018 and we agreed on a number of things to be implemented in phases, 5-year pay target. We are now in the final year, but nothing has been done. Agamba nti gavumenti kyakoze okwongeza abasomesa ba sayansi ssente bokka kyekireesewo embeera etali ya buntu mu basomesa aba ARTS. The cause for which we are is to ensure that there is equity and everyone is catered for without discrimination, because the teachers are all the same. You are a graduate teacher, you are a graduate, regardless of the subject you are teaching. Wabula abasomesa ba sayansi nga bakulembeddwamu Katende Ramadhan bagamba bagenda mu maaso bona kusomesa era nga tebalina buzeewo bwonna wabula ne balabula gavumenti obutakechula ku nsimbi zaabwe mu bubazi w'aba ARTS. Ekyokusharinga sente za science teacher ekyo kyo sijja gamba nti nalibadde nkisaba era ekyo kyo kikafuuwe tekisoboka okujjako kino kyetukkiriziganya nti singa kubanga sente z'abasayansi zino twazigendako tuli beneficiary ku sente z'abasayansi teacher because we are scientists in education. Bikusakiddwa Wamala Joshua, Makumbi Emmanuel, Mutale Mwakizito, Munyirwa Ivan Lammeka, Tumusiime Gerard ne Eric Yiga, Kurasot TV, Omunyo.